We can be able to be convenient. This is the end of the parade. Thank you. Obrigado. Just as a doing God, since you having a dress, please prepare. Should we be getting ready? When we are making bread, we use yeast, blue band, sugar, flour, and other things. Then we put in the oven. Can you make activities? Thank you. Yes. We want to see, do our children know how to peel? Olivia Kazibwe, Inspector of Schools. Era nga leero tuli ku mukolo ono ogwa Sports Day ogwa Triple P
Primary School. Essomero lino lisanyukiddeko nnyo kubanga likoze omukolo okulaga abazadde ebitone by'abaana nga byetubikuzaamu era nga nkubiriza omulanga abazadde mwenna abaana temubagaana. Edda abantu bagambanga nti abaana tebalina kukola bintu bino nga babita byabataasoma, naye tulabye abantu bangi nnyo abayiseemu nga bagenze mu maaso nga babifunyemu ne ssente. Ati nze kyendowooza nti abaana baffe tubakubiriza okubeera nga bagenda mu mizannyo gino era nga tetubagaana tetubakugira kubanga abaana abasinga babyagala nnyo nga bwe tubadde batulage nga abaana basanyufu era n'abazadde mbeebazizza leero kubanga babadde basanyufu nnyo okulaba nga abazadde abaana baabwe bakola emizannyo gino. Tukimanyi nti no temukola mizannyo gino nga girina kubeera naye kaakati mukole nga tripopi agenda wali ku disitulikiti mu maaso ga disitulikiti ekitebe ekikulu ekya disitulikiti n'asobola okuleeta abaana be buli kisaawe babeera ne pigi n'emizannyo egy'enjawulo. Talina ttaka ddene, talina nnyo wantu wanene na kisaawe naye ate asobodde okukikola mu mbeera eyo ng'akwatagana n'abakulira disitulikiti n'asobola okulaba nti ebitone by'abaana bino era abijjayo. Kyenkubira omulanga nti amasomero mwenna mufube okulaba nga mubeera n'ebisaawe bye mukwatagana nabyo muwandiike endagaano ez'enjawulo musobole okulaba nga mukuza ebitone by'abaana kubanga twetaaga ensi weetuuse twetaaga omwana ng'akwatako ne kalikulamu empya gavumenti gyetandise omwana ateekwa okuba nga ava mu ssomero ng'alina kyalina era nga kyetusuubira nti tujja kuyamba eggwanga lino gavumenti tugyebaza okuleeta kalikulamu empya era abaana bagisanyukidde nnyo era bagisanyukiramu. Ndowooza olunaku lwaleero Triple P Primary School yatukoze bulungi. Twaze wano tusanyuka ntulaba ebitone by'abaana ku mukolo nange nagobaddeko nga yaliko omubaka mu palamenti nga ninsaba abazadde nimbasaba bagende mu maaso balabe nga abaana babasapootinga ebitone byabwe ng'essomero kirikola kitwalabye wano n'abazadde bateekemu amaanyi. Abazadde bangi balina olusi balowooza akademiki kyekikulu ayagala omwana ajjayo nnya naye omwana ayinza butajjayo nnya naye omwana n'ajjayo ki ng'alina ebitone by'okudduka. Kati nga Ssabazoni Cheptegei twamulabye agenda kufuna obukadde 10 n'ebirala ateese n'eggwanga ku maapu. So twagala abazadde bagendere eddala bakwatagane n'amasomero balabe ekitone ky'omwana bakiteekemu amaanyi n'essomero n'omuzadde. Ekintu ekyo kijja kuyamba omwana ate kiyambe n'omuzadde. Ekyokubiri nze kindaba gavumenti egezeeko nnyo okuyamba amasomero aga private ag'abantu buntu because nze kindaba ng'omuzadde gavumenti bwegamba egenda kuyamba amasomero agayo gokka ate neereka gano aga private netagayamba eba yeeka enyine ndowooza gavumenti eba ekyekola sikiyandikoze yanditeese ssente mu private schools nesasulako ku basomesa neyongerako negulira abaana nga bino byemizanyo bitulabye sports because amasomero gano ag'abantu buntu gakola omulimu gwa gavumenti tebalimu profit gibajjamu nga walimu ekintu bagenda kujja mu sente no si business. Ze nsaba gavumenti ekintu kino ekitwalemu ng'ekintu ekikulu. We will all be one. Eventually, all of us will be equal. Whether you are a boy or you are a girl, you. Okay. Water feeding, orange was the best. That is planted there. Yes. I have a Jordan. I have a Jordan come for your golden medal. She has a certificate. Okay, sir. Then come for a photo here.
kibatwala ku Olympics. The winner overall is none other than the parents' dream. These people are defending themselves like nothing. Retired lecturer, retired senior lecturer, Makerere University. And after retirement, I've still also been engaged in various activities. Put aside my previous engagements in various countries in Africa. Somero lino Triple P. Eriri e Mukono ng'omugenyi omukulu linsanyusizza nnyo olw'okubanga nti lirina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala naye nga kwekyo tebasomesa bya mu kibiina kyokka basomesa ne skills development ebyemikono omwana n'ava mu primary 7 ng'alina kyasobola okukola alina kyayinza okukola n'emikono gye oba n'ebigere bye oba n'omutwe gwe ebintu ng'okubekinga babekinga n'emigaati emiramba scones cakes ebifaana bwe bityo balina ebintu bingi byabamalayo naye nkigeraageranyiza ne institution ng'eya YMCA era nayo efaayo ku holistic development neno primary school kyekola naye ng'ate ekintu ekyo kyamukisa nnyo naye ng'ate ekirala nga nkiraba nti abasomero engeri gye lirina abaana abalenzi n'ab'obuwala balina bombi oba balenzi oba bawala balina okufuba ennyo lemu okulabako section esigala emabega oba ekitundu ekisigala emabega wabaddewo omulembe tumaze emyaka nga nze yasomako ku bya jenda katonotono ebigamba nti omwana omuwala yasigala nju emabega omwana omuwala kati agezaako okuyimuka agezezzaako okuyimuka naye ate tugenda okulaba ng'ate omulenzi alinga asigalira emabega akati tetwagala okulaba omwana omuwala n'omulenzi essomero lyonna lye balimu balina okulaba nti abaana abalenzi babeera ku top n'abawala babeera ku top ekikulu kye tulina okuyigirako ye Katikkiro waffe wa Buganda bw'agamba nti Buganda ku ntikko ekigambo ekyo kisobola okugaziwa era kirina okugaziyizibwa ne tugamba nti gweoba erinnya lyo yakyomu oba gwe Mukasa oba gwe ani gwe weeteekemu erinnya lyo ogaa nti akyomu ku ntikko ogaa nti Mukasa ku ntikko bw'oba obadde ng'ova mu Buganda ti Buganda ku ntikko bw'oba ova mu Akyoli gaa nti Akyoli ku ntikko bw'oba ova Bumasaaba nti Bumasaaba ku ntikko singa ffenna mu Uganda tubeera ku ntikko tukolerera okubeera ku ntikko ne Uganda ejja kufuuka ku ntikko twalirawo school Mukono ndi musanyufu leero ku lwa emikolo ye tubaddemu eya games and sports nga tulaga talents z'abaana oba ebitone by'abaana bye balina ebyenjawulo ate ffe ekyo tukiteekako essira kuba tulaba nti mu enaku zino oba nedda kale katugambe atumbudde ekitone kye
kiba kisobola kumukolera omugaso gw'amaanyi mu bulamu bwe. Yes, tuli mu kusomesa abaana ebya academics, naye tulabira ddala nti waliwo paati endala ey'omwana ye tulina okukuza. Ekyo lwaki tufaayo nnyo okulaba nti abaana baparticipatinge mu different activities, basobole okwezuula nga bukyali. Omwana bwayezuula nga bukyali kimuweereza courage okutandika kupulaningira obulamu bwe n'amanya kiki kyanabeera mu biseera by'omu maaso. Ekyo gavumenti yakatandika okulowooza ku skills oba abaana kukolesa ebyemikono. N'olwekyo naffe tulaba nti abaana baffe ba triple P bwe tubatandika nga bakyali bato, bwe banagenda kutuukira mu secondary school kutuuka ku university bajja kuba nga bamaze kutegeera kiki kye baagala okubeera mu nsi. Ebiseera ebingi abantu balowooza nti okusoma obusawo, okusoma ebikola ssente, naye bino ebitone abantu abakola ebitone byabwe ne babikola bulungi bakola ne ssente okusinga ne bano abakoze academics. Nga bwe baleeta gold medals mu Uganda wano ne bajja ne ssente nyingi, naffe leero tuwadde medals. Kati omwana agenda kukirowoozamu n'agamba kitegeeza nange nsobola kubeera nga swandiso nga alina kyalowooza kubeera. N'olwekyo ffe tusaba bazadde bwe tuba nga tubagambye nti mujje ku mukolo nga guno mubeere nga mubyenyigiramu. Bwe tugamba nti omwana mumusupporting akole activity, agende mu sports, agende mu ki, bw'aba nga akusabye kyakusabye kyonna, katugambe nga oba jeze ng'agyetaaga ng'ayagala akuba akapiira nga yematira, twetaaga musupporting essomero, musupporting abasomesa, tusobole kulaba nti essomero lyaffe liri different, because ekigendererwa kyaffe ky'essomero kigamba nti we provide holistic education. Tuyina ebintu bingi bye tukola ku ssomero. Waliwo abamanyi okuyimba, wali abamanyi